Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Marvin. Hello. Marvin. Wanji sebo. Je baliko Marvin. Kale sebo. Embera egamba ki? Embera ya erutawanya nnyo. Ontegedde? Yes sebo. Kadima namanja ne kabogozo oli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki. Hawa gambye tukubireko nsombe mbeera ki Marvin? Buzibu ki? Kakati obuzibu bwa nina. Nina girlfriend wange. Mpulira. Bamuyita Nakiyimba. Nakiyimba yakoze ki? Ndiye Mukama Katonda wange simanye na kumanya omwana oyo munoonye ennaku zino zonna. Bayawukana bulungi nnyo. Ne kati wiiki 2. Sikyamuwuliza. Mwayawukana mutya? Nga tewali adde obuzibu n'akamu kuba twali mu bulungi nnyo sigamba nti oba ki nengenda okuddamu okuba ku ssimu ye essimu nga tiriiko. Oba olina kyewakola omuwala? Sikiina. Era twayawukana bulungi naza wayisewo wiiki singa 2 ngenda okuddamu okuba ku ssimu ye tiriiko. Nga teriiko? Teriiko. Marvin. Hello. Kaakati yesebo ogambye essimu teriiko. Yesebo gweyagala tukuyambe ki? Enamba ya sister we yokweri. Ya sister we bamuyita ani? Lydia. Lydia. Kati mbadde nsaba mukubire ku sister we manye munange kiki ekikwata ku Nakiyimba. Kuba mu butuufu ndi bubi. Oli bubi? Yesebo. Wamunoonyako? Wiiki 2 nambirira nga mye. Kati gwe sister we bw'omukubira kagamba atya? Ambuza angamba ate wali ate bamugamba mumpeeko ate nga tamumpa kwe kuyita kumwe munyambe mumunkubireko. Yesebo. Naye nze nkyalimu okweraliikira ngamba oba olina kyewakola omuwala ono omuntu agenda atya bw'atyo nga takubuulidde. Nange kyekintu ku mutima kyekinnuma. Sina kye namukola ko twali mu kwagana nga bw'omanyi nti okutaliiko tabu yonna. Nga tekulina buzibu? Kati nga tekwali yadde tabu naye kyekinnumya omutwe. Kale katumukubireko enamba ogambye ya sister we bamuyita Lydia. Ya. Oli bamuyita ni omukyala bamuyita Nakiyimba. Okay. Kale katugezeeko tumukubireko tumunoonye tulabe. Munyambe buyambi bataata. Nkale tugenda kumukubira tulabe. Sister we. Nkale tova ku Beat FM owulire. Ngaalabye Marvin. Omuntu nga yagenzeeko nga tomanyi engeri gye yagenze. Oyinza okukaaba amaziga. Kati tumunoonyeeko tulabe bambi. Sister we twogereko naye. Hello. Lydia. Wanji sebo. Je baliko mukwano? Kale sebo nawe je bali. Okay, bampise kadima namanja ne kabogozo wano ku Beat FM. Sebo. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Nga twagala kwogerako naawe ku nsonga za Marvin. Ani? Nti Marvin atugambye mulamu wo. Marvin ajagaza ki? Boyfriend wa Nakiyimba. Mutegedde ne simanyi ajagaza ki? Anti kakati Marvin yakuba ku simu za Nakiyimba teziriiko. Ati talina kye yamugamba yabayawukana bulungi nnyo ati naawe akkubira oluusi omubuzaabuza omugamba gy'ali ate tokutula kati n'atugamba twogereko naawe kiki ekyatuuka ku Nakiyimba? Kati awo yali badde ayogera ne Nakiyimba nze nanvaako simanyi kyanjagaza. Anti Nakiyimba talabika ate naawe omubuzaabuza kakati ye ayagala nti okumanya omwagala wa waali ku ki? Bannange baali badde beemalira ensonga zaabwe nze ne batanteekamu. Lydia nsaba oyamba omusajja okitegeera teri kiruma muntu kuvaako nga tomanyi nti lwaki akuvuddeko essimu ozikuba teziriiko ate bw'okubira abantu be nabo beebuzaabuza kiki kubuzaabuza ki okuli wakati awo? Nze sina kye nsobola kuyamba oyo omusajja. Lwaki bw'aba yalina kye yamukola tamugamba? Awo nange simanyi. Eba mulamu nammwe muli bazibuzibu. Ate tuli bazibu ki? Anti mumala okulya ebintu byaffe ate ne mutwefuulira. Twalya. Anti era olabika wali mwali ebintu by'omusajja kati mumwefuulidde temwagala kumugamba muntu gy'ali mumwekwekerera. Buntu kyobo bwe yaleeta buntu kyobo bwe mugamba bwe twalya. Njogedde bwogezi nti muyinza okuba. Oba asobola gyabunone tetwegulala busajja bukopi obwo twabukoowa. Wangi? Bane twako obusajja obukopi. Lydia. Oyo omusajja si yefe abamugamba okujja ng'azunga ne mukwano gwe. Mukwano gwe atya? Yajja wano ng'azunga ne mukwano gwe ng'ajja wa Nakiyimba. Kati mukwano gwe n'afunisa Nakiyimba olubuto kati nze nyinza byogera ntya ebyo binkwatako. Sooka olinde mukwano gwa Marvin.
yajjanga naye wakanga azunga naye ng'amuleeta eno kati n'amala ate n'atwala Nakiyimba. Mukwano gwa Mavini n'akwana Nakiyimba. N'amufunisa olubuto. N'amufunisa olubuto kati nyinza nti obimunnyonnyola ye waba asobola alimwennyonnyolere. Kakati kyekikwese Nakiyimba. Ate kati amugamba nti alina olubuto lwa mukwano gwe. Maama tweyanzizza otubuulidde. Bana neze munveeko temuddamu nakunkubira temuddamu nakwogera nange. Sijja kuddamu kukubira naye kye muba mukola kiri kimu kati omusajja mumujje mu buzibe mumubuulire. Kati nga bw'abakubidde mubimwegambire. Mubimwegambira tuveeko. Olulala taddamu kuzunga n'emikwano gye nga gyaleebeeta najjo addemu ku magezi. Ono abeera fotokabula n'ekyengeza. Bali bataba ekyengeza. Abekyengeza bali kajja. Obiwulidde? Naye mukwano gwe yamulaga waaka. Nawe bali kulaga waaka. Hala. Abdul. Nji. Mwebale kutuweereza. Nze Thomas okuba enkozi kapere. Baana emikwano tugyesige mitono. Mulekera okuzungazunga n'abantu abalala. Kyova olaba sizunga. Tozunganga muula tozunga. Sisobola. Hala. Wanji. Kale mama Sonko. Agamba nti abebi nankoka. Nze ndi wano. Banaye mbaagala nnyo. Naffe bwe tutyo. Omusajja kasita kitegedde. Omukazi amwesonyiwe ennamba baagiryawo. Mama Sonko. BFM. Kadima. Nji. Baba yeshuweleza. Kale nnyabo. Ono mama Maya. Ye mama Desire Maya. Yeeyiye. Kazi mwagala ekigambo yeeyi. Bannange. BFM. Hello. Nji. Mwebale kuweereza. Kale munaffe. Yewe kuweereza. Kale wano. Yesengendo Yahaya. Okay. Kale tetujja kubanga tusuka kuba baffe banjabule masebo mwebali nnyo mwebali ddala. Bamusabute